kibuga. Tawafiki Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 85. Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Entambula y'amawulire y'emu ku nsonga ereeta enkulaakulana mu mawanga gonna. Abantu bangi balowooza nti Ebulaaya be baatusooka okukulaakulana kuba Bazungu. Si bwe kiri, waliwo ensonga. Emu ku nsonga ezo yali ku ntambuza y'amawulire mu mawanga ago. Ekisooka baayiga okusoma n'okuwandiika, ffe nga tetunnaba. Ate ekyokubiri ne baafuna entambula ey'embalaasi. Embalaasi gye baasooka okuba nayo. Embalaasi kisolo ky'amaanyi, kitambula emisinde mingi. Bw'akakeera embalaasi gy'otambuddeko genda e Masaka kumpi etuuse e Buwama, gw'ow'ebigere tonna na kutuuka Mpigi. Bwe batyo bwe baabanga balina ebiyiiziddwa nga bitambuzibwa mangu okwetoolola Bulaaya. Mu Afirika twali tetulina mbalaasi. Ekimu ku kyatulemesa embalaasi ekikula kati bw'otunulanga wano olaba obusozi, obuwonvu, entobazi. Ensi nnyingi eza Bulaaya nnyingi nnyo zirina muswete. Kale ffe tetwalina mbalaasi. Ate n'okuwandiika nakwo tetwakumanya. Kale ng'ekintu ekirungi ekibadde wano weteebereza mu mawanga agakola Uganda eya leero, ndowooza abaamanya okukomagana olubugo baali Baganda na Banyolo. So nga olubugo lwatuyamba ne twebikka ne tulaga bwe tuli abagunjufu. Abalala nga batuli siwala gwe bagambye nti eyo mambuka wala besiba maliba ng'oliyo n'abatambula obute. So nga baba kumanya eggulire erifa ku buyiiya obw'okukomagana abo bandibadde bambala embugo, naye ng'amawulire tegatambula mangu. Era nakino mwe bannamawulire mulina okukimanya wano mu mutima gwa Afrika, mu mutima gwa Afrika Buganda yakula okusinga balirwanwa, kubanga Buganda yayina enkola etambuza amawulire okuva mu lubiri ewa Kabaka, okuva mu mbuga ya Katikkiro okutuuka ku kyalo ekisembayo olw'entereza eno ey'obukulembeze. Entereza ey'obukulembeze teyali yakufuga bufuzi bantu kyokka, mwalimu n'okutambuza amawulire. Ab'essaza nga bakiika, ate ab'eggombolola ne bakiika ku ssaza, ate ab'emiruka ne bakiika ku mbuga, ate abatongole ne bakiika ku muluka. Amawulire gayina gasaasaana. Twalina n'eŋŋoma mu Buganda, kale n'amawanga amalala gaalina eŋŋoma, naye eŋŋoma mu Buganda yalina enjawulo. Kangibabuulire olw'amaloboozi agagivangamu ag'enjawulo. Bwabangayo amawulire ag'essanyu, mujaguzo bwe yavuganga ng'omulangiro oba omumbejja ow'eŋŋoma azaaliddwa ne bakuba mujaguzo ne bajuulira abeeyo, n'oli ajuulira nga mujaguzo evuze kiki ekyabaddeyo omulangira yazaaliddwa. Oba ng'akabi kagudde ne bakuba eŋŋoma ggwanga mujje, baga ggwanga mujje evuze kiki ekigenda mu maaso, nti Abanyolo batulumbye, eggulire ne litambula. Oba eŋŋoma ey'okukola emirimu gye bayita saagala agalamidde bulungi bwansi bwe yavuganga, amawulire ne gatambula. Bino byonna mbibabuulira mutegeere obukulu bw'amawulire.
n'ekifo kye mulimu mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Ensi bw'etyo bwe yali, era olw'ekyo Buganda yali yanjawuloko mu bintu bingi, era abajja kuno abagwira abazungu n'abawarabu baalaba obugunjufu obutaali nnyo mu bitundu ebyetooloddewo. Nsonga y'emu kuzo y'amawulire. Bwe mba mbaye temugimanyi kati mugiyize era munkubire mu ngalo. Saagala kusomesa atansiima. Kaakati mu mulembe guno gwe tulimu, abanaalya ensi beebo abagenda okunyweza ensonga z'amawulire, okugasaka, okugasunsula, okugasaasaanya, ate nga tweyambisa tekinologiya ow'omulembe guno gwe tulimu. Kyemuva mulaba nga ndi musanyufu nnyo okulaba nti nga mu CBS ate muyina emikutu egy'omutimbagano. So nga empeereza ya CBS yandibadde nti teko ka rediyo kange 88 oba 89 naye omutimbagano kubanga sijja kulinda kuddaka gye nalese ka rediyo. Kyekimu ne terefayina nabo bayina emitimbagano mwe bayisa. Ndowooza nammwe abala bwe mutyo bwe muli.